olw'obunkenke obwaliwo ku mulundi ogwo naye kugamba nti tugenda kukomawo tulabe nti byavaamu ebirungi waliwo enkyukakyuka eyalabikawo oluvannyuma lw'abakulu bano bombi okusinkana. Wano ngenda nakulaga lwaki Uganda erimu bannansi ba Rwanda bangi. Ye bannansi ba Rwanda bafuuka batya bannayuganda kubanga bangi olunaku olwaleero ne ssemateeka ebamanyi nti bannayuganda naye ate nga banyarwanda. Ekyo kijja kitya? Ye enkolagana ya Uganda ne Rwanda ey'ebyafaayo ng'oggyeko kino ebya 1999 nga tebinnaba na kutuuka eri etya? Byatandika bitya? N'olwekyo tovaawo katweyongereyo. Kati wadde ng'obunkenke obwabalukawo bwali buweddewo naye ate eby'omunda byo byali bikyagenda mu maaso. Olwaleero byasajjuse busajjusi ne bituuka ku mbeera nga tebikyasoboka kwekebwa. Olwaleero Rwanda byevunaana Uganda tebyawukana n'ebyo Uganda bye yavunaana Rwanda mu mwaka 2001 nga bwenkulaze. Kati ku mulundi guno embeera yazzeemu okutabuka nga kyawaliriza gavumenti ya Rwanda okuggala ezimu ku nsalo n'egaana ebyamaguzi byonna okuva mu Uganda okuyingira mu Rwanda. Rwanda neetuuka n'okugaana abantu baayo okuyingira mu Uganda olw'ensonga ze babadde balina, kyokka nga bagamba nti baludde nga boogera ne Uganda kyokka nga tewali kikolebwawo. Rwanda erina ensonga enkulu ezasinze okugitabula ku mulundi guno. Esooka, Rwanda egamba Uganda eteresa abayeekera abaagala okugimaamulako nti era abakulira ebibiina by'abayeekera abamu bali kuno bakajjadde. Kuno kwe basinziira ne batandika okukola enteekateeka ez'okwagala okumwamulako Pulezidenti Kagame. Ekyokubiri, Rwanda egamba nti gavumenti ya Uganda ekwata abanyarwanda abali kuno n'ebaggalira mu makomera awatali na kutwalibwa mu kkooti okuwozesebwa, ekitegeeza nti oba oliawo babeera tebalina musango lwaki bakwatibwa. Ekyokusatu, Rwanda egamba nti Uganda ekwata abanyarwanda n'ebazzaayo mu Rwanda n'ebasuulawo ku nsalo kyokka nga batulugunyiziddwa ebitagambika. Bino byonna okumanyika, Minisita Walanda ow'ensonga z'amawanga ag'ebweru Dr. Richard Sezibera yamaze kuvaayo n'ayatula ekyama ku lwaki embeera yabadde etuuse wano. We have people who have been incarcerated since 2017. They've not had consular access. They've not gone through courts of law. Their lawyers have not been able to access them. Groups which have carried out acts of terrorism inside Rwanda, they carried out attacks in Kigali here, grenade attacks in the past, even as late as last year. The leaders of those groups carrying out their activities in Uganda seemingly freely with the support of some officials of the government of Uganda. Mu kusooka ng'ensalo zino zaakaggalwawo waliwo ekiwandiiko ekyafulumiziddwa nga kiva mu kitongole ky'emisolo mu ggwanga erya Rwanda nga kiraga nti ebyali bituuseewo byali byekuusa ku bya misolo na kuddamu kuddaabiriza ensalo n'okuzigaziya n'ebirala ebiringa. Y'ensonga lwaki ensalo zaali ziggaddwawo. Naye abalengera ensonga ewala baalabirawo nti kisukka ku kino era abamu bye baateebereza lwaki ekyo kyali kituuseewo bye bimu ku Dr. Sezibera bye yanokoddeyo. Bino bigenda mu maaso nga bw'ojjukira bye nakulaze emabega ebyaliwo mu mwaka 2001. Ku mulundi ogwo yali Uganda nga yeerumiriza, olwaleero Rwanda yeerumiriza. Era okumanya ensonga zino Rwanda ezitutte nga nkulu ddala ne Pulezidenti w'eggwanga eryo Paul Kagame yaziyingiddemu butereevu. Aliko obulukuŋŋaana lwe yabaddemu ng'ayogerako eri bannansi. Enjogera ye yabadde ya bumalirivu ate nga bye yayogeddeko tebyawukana ne minisita we bye yasooka okwogera ku mbeera y'emu. Ekyo kikulaga nti Rwanda byeyogera ebisimbako essira nti era si neetegefu kubivaako okutuusa nga bikoleddwako. There are people who have been in prison in their dozens, actually running into hundreds now. Some of them are in military prisons, others nobody knows where they are. Some have, and how did we come to know this? Almost every week there are people who are brought and dumped across the border. I think you'll find out the names. Maybe some of them might even be here, I don't know. Or some of them are small business people, small business bakora
back and forth. Twaje kubabaza tukabaza katubira ngo you know what, maze muri prison imyaka 2. So what happened to you? Kaba ngo no. Twabaza nabo our friends from across katubira ngo you know, this was an illegal immigrant. He was staying in our country illegally. But he has been in prison for 2 years, no charges, nothing, until they decide to just park them on the truck and bring them and say you cross. 2 years in prison. Wabulanga bulijjo omuntu bwe bamwogerako buli omu kyabeera alindirira kiki kyagenda okuddamu. Kati wano Uganda nayo etunuuliddwa nnyo butya bwe yanukula ku nsonga za Rwanda zino. Yabadde omwogezi wa gavumenti ya Uganda Ofuna Opondo eyasoose nayanukula eggwanga erya Rwanda. Nalabyeko ne Ssaabaminisita Dr. Lwakana Rugunda naye ng'aliko byayanukula ku nsonga y'emu. Uganda yeegamba nti ebyogera Rwanda si bituufu, tewali bayeekera oba abakulira ebibiina by'abayeekera abali mu Uganda abaagala okuggyako gavumenti ya Rwanda. Abakulembeze mu Rwanda okudda mu mawulire okutusiga enziro ekyo gavumenti ya Uganda President Museveni atuwadde amagezi nti no tetubaddamu nga tuyita mu mikuto gy'amawulire kubanga ebitongole bya gavumenti bikola tulowooza ate twagala kulaba nti ebintu bibeera bulungi, trade movement n'ebintu ebirala bidda mu mbeera. Tujja kubuulira abantu baffe movement ya abantu na services na goods, so bajja kufuna advice kuva mu government departments. Kino tukisuubire ddi? Kijja kubeera out soon. Yeegaana ebyokukwata Abanyarwanda n'okubatulugunyiza mu makomera ga wano. Uganda egamba nti Abanyarwanda abakwatibwa kuno babeera bamenyi b'amateeka, nti era batwalibwa ne mu mbuga z'amateeka ne bakolebwako okusinziira ku mateeka bwe galambika. Kyokka yo Rwanda erumiriza nti erina n'olukalala lw'abannansi baayo abali mu makomero olwaleero nga baakwatibwa mu Uganda awatali misango, nti abamu bamaze mu nkomyo emyaka egikunuukiriza mu 2 nga tebatwalibwanga mu kkooti kuwozesebwa. Bino byonna Uganda ebyegaana. Rwanda erumiriza nti Uganda erina kyemanyi ku bibiina by'abayeekera okuli ekya Rwanda National Congress RNC wamu n'ekya Democratic Forces for the Liberation of Rwanda FDLR. RNC ekulemberwa abamu ku baali banfanfe aba President Kagame, wabula oluvannyuma ne baawukana. Kuno kuliko Lieutenant General Faustin Kayumba Nyamwasa eyali Chief of Staff wa Magye g'eggwanga erya Rwanda wali okuva mu mwaka ogwa 1998. Oluvannyuma n'ayawukana ne mukama we President Kagame n'addukira mu ggwanga erya South Africa gy'abudamye n'okutuusa olunaku olwaleero. Lieutenant General Nyamwasa yatandikawo ekibiina kino ekya RNC nga yakitandika ng'ekibiina ky'ebyobufuzi, wabula ate Rwanda yeegamba nti ekibiina kino si kya byabufuzi wabula kibiina ky'abayeekera, nti era ekigendererwa eky'okutandikawo ekibiina kino ekya RNC kyali kyakuyeekera gavumenti ya President Kagame. Kyokka jjukira nti munnamagye ono Lieutenant General Faustin Kayumba Nyamwasa bwe yali ng'adduka mu ggwanga erya Rwanda yayitira mu Uganda n'alyoka atuuka mu ggwanga erya South Africa. Kati y'ensonga lwaki n'okutuusa olwaleero Rwanda si nsanyufu eri eggwanga erya Uganda ku nsonga ezifaananako bwe zityo, era buli lw'ebeeyogera ku bitagisanyusa ku ggwanga erya Uganda enokolayo munnamagye ono Kayumba Nyamwasa. Abakulembeze bano ababiri babaddeko mu nsisinkano enfunda eziwerako. Na luno jjojjuuzi nga 25 mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde baasisinkanye wano mu Kampala, olwo ng'embeera etandise okwongera okusajjuka. Jjukira eby'Abanyarwanda okukwatibwa mu Uganda ne baggalirwa mu makomera bitandika okuyitiŋŋana ennyo mu mwaka 2017. Kati 2018 abakulu bano baasisinkana okusobola okusalira ensonga eno amagezi. Kyokka bwe weetegereza ebyaddirira oluvannyuma lw'ensisinkano eno byoleka lwatu nti ensisinkano eno terina kalungi kaavaamu, era okuva olwo obunkenke bweyongera okutuusa embeera weetuusa olwaleero. President Paul Kagame ayogeza maanyi ku nsonga zino, era ku ntandikwa y'omwezi guno bwe yabadde ayogerako ne bannamawulire yategeezezza nti yeewuunya nnyo Uganda okutandika okutambulira ku ŋŋambo ku nsonga za Rwanda. N'ategeeza nti olwaleero akyewuunya nnyo lwaki Uganda erina enkolagana nnene nnyo n'Abanyarwanda abaddukira mu South Africa.
kyokka ate ng'ajjukira tebakolagana ne gavumenti ya pulezidenti Kagame eriko olwaleero mu Rwanda. Kagame yatuuka n'okutegeeza nti kisingako okukolagana ne Burundi okusinga okukolagana ne Uganda, nti Burundi abakulembeze baayo beerufu okusinga aba Uganda. Yategeeza nti Uganda esirika nnyo teyogera, kyokka ate nga mu kulyamwe olukwe ekwata kisooka, mbu ate yo Burundi ekulaga ekifaananyi kyayo ekituufu kiki kyeri. Ebyo bwonna bwali bubonero obulaga embeera efaananako bweti, nti essaawa yonna amawanga gano gagenda kuva mu mbeera. Uganda ne Rwanda ekyamazima ba Luganda, era kizibu okubaawula. Tulina bingi bye tufaanaganya okuviira ddala ku nsibuko ey'abannansi b'amawanga gano gombi. Ekyatuuseewo kulinga kutabuka kw'abaana awaka, abazadde ababazaala be bamu, naye era temubulamu bibatabulatabula. Bw'otunuulira ebyafaayo eby'amawanga gano gombi olabira ddala nga ge gamu. Olwaleero kikubeerera na kizibu okwawula Munnayuganda n'Omunyarwanda. Abanyarwanda bangi abaafuuka Bannayuganda nga balina n'obutuuze kuno, bangi babazaalidde kuno era bo tebamanyiiyo nsi ndala, kyokka ate nga Banyarwanda. Uganda lyerimu ku mawanga agasingamu bannansi ba Rwanda. Kati yo Burundi abaliyo era balinga abali ewaka, oyinza obutabawa linnya lyabagwira, kubanga ne mu kusooka Rwanda ne Burundi lyali ggwanga limu nga liyitibwa Rwanda Burundi, oluvannyuma ne lyawulwamu amawanga gano gombi agaliwo olunaku olwaleero. Yo Kongo twalaba engeri Abanyarwanda gye bagisensera nga n'okutuusa olunaku olwaleero bagyefuza ebitundu ebiwerako nga batuuze bakuukuutivu ab'eggwanga eri. Kati njagala nkuzzeeko emabega nkukubiremu ku ttooki mu nkolagana ya Uganda ne Rwanda. Wano njagala nkuzzeeyo mu myaka egyedde ennyo mu kyasa ky'e16 ne 19 awo. Ogenda kumanya ensonga lwaki Abanyarwanda bangi mu Uganda bajja batya okuba erimu ku ggwanga erya Uganda, kuba kati bano bamanyiddwa ne mu ssemateeka ng'erimu ku mawanga agali mu Uganda. Ajjukira kyasalibwawo Pulezidenti Museveni wali mu kukola ennongoosereza mu ssemateeka ezaakolebwa mu mwaka ogw'1995, n'alagira nti Abanyarwanda abaali bamaze kuno emyaka 10 n'okudda waggulu basobola okuba nga baweebwa obutuuze bafuuke Bannayuganda abajjuvu. Y'ensonga lwaki osanga olwaleero omuntu eyava e Rwanda ng'okumuyita Omunyarwanda waddembe okutabukira, kubanga omutumye kyatali ye akimanyi nti Munnayuganda era ne ssemateeka emumanyi. Bangi mwe bali mu ggwanga nga n'abamu bali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mu gavumenti wamu ne mu magye g'eggwanga. Njagala weetegereze nnyo ebyafaayo bino bye ŋŋenda okuleetera, ogenda kwongera okunnyonnyoka Uganda ne Rwanda. Wakati w'ekyasa ekye16 ne 19 waliwo ekitundu ekyali kiyitibwa Mpororo, nga kino kyali kitwala ebitundu eby'e Ankole, eby'ekigezi wano mu Uganda, wamu n'ebimu ku bitundu ebya Rwanda. Olwo Mpororo bwali butwalibwa ng'obwakabaka oba amatwale. Awo mu kyasa ekye19 nga kigenda kuggwaako, amatwale gano aga Mpororo gaasaanawo. Bwe gaasaanawo, kino kyawa omwagaanya okugaziya Ankole mu Uganda naye